Mayiga bw'abadde aggalawo olukungaana luno olw'abavubuka abawangala n'akawuka ka mukenenya ku Hotel Africana olwategekeddwa ekibiina ekitaba abaana balina akawuka ka mukenenya ekya Uganda Network of Young People Living with HIV/AIDS wano mu Kampala, asoose kwebaza abavubuka bano obuteekwatakwata olw'okuba balina akawuka akaleeta mukenenya. Era nze njagala nnyo okubeera n'abavubuka nga mmwe kubanga mumpa essuubi, ate bwe nsanga abavubuka abamalirivu nga mmwe mutambula n'akawuka naye kaganye tekabalemeseza kwefeebya kwekuumira eyo mu biseguusi. Omuntu ng'alina akawuka ka siriimu asobola okukola ebintu bingi nga bwe mumanyi. Tewali mulimo gwonna muntu alina siriimu gw'atasobola okukola okuggyako ng'ali ku ndiri. Afaananako n'omuntu alwadde omusujja gw'ensiri era naye bw'abeera ku ndiri talina ky'asobola kukola. N'olwekyo kirungi ne muvaayo ate ne mulwanyisa akawuka. Okunoonyereza kulaga nti Buganda yeesingamu akawuka ka mukenenya mu Uganda, nga wano w'omu mbuga wasinzidde n'akubiriza abantu abakalina okwewala okweganza newankubadde nga bonna baba bakalina kubanga kibeera kyongera okubanafuya. Omusajja tomukkiriza kugenda naye nga totegedde bw'ayimiridde. Bw'onootya okumubuuza kondomu ku ssaawa 8 mu bumwanyi amaze emirimu gye. Mukategedde akayimba ako amaze emirimu gye ku ssaawa 8 kuba watidde okubuuza omusajja bw'ayimiridde oba okumusaba kondomu. Ate nammwe timusaasanya kawuka wakati wammwe nti kubanga muli balwadde, kubanga ojja kuddamu ofuna obuwuka obulala gwe bw'obadde tolina. Ndoza mubimanyi naye addinga n'amawolu yagajjamu omukkuto. Bw'atyo akinoganyizza nti ebitongole by'Obwakabaka tebisosola nga bigaba emirimu era nga n'abalina akawuka akaleeta mukenenya kasita aba n'obumanyirivu aweebwa omulimu. Nga kino kiddiridde ssentebe w'ekibiina kino ekya UNIPA Padde Masembe okutegeeza nga bwe wakyaliyo ebizibu ku mirimu, amasomero, amalwaliro ebisoomooza abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya olw'okusosolebwa ekimanyiddwa nga stigma. Oweekitiibwa tukuloopera nti bino bigenda mu maaso naye nga ffenna tuli bannayuganda era buli omu asasula omusolo. Bwe mba ngenze ku ddwaliro okufuna obuyambi siraba lwaki mba nzijukizibwa nga bwe nnyina akawuka. Bwe tuba tugaba emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda tetumala kusaba abantu batuwe baba bakebera nti ono akayina tetujja kumuwa. Tukuwa omulimu olw'okuba nti oyina ebisaanyizo, wabula tukugamba tosaasaanya akawuka. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankendo Kavuma yeebazizza nnyo abategesi b'enteekateeka eno okuvaayo okuyamba abavubuka abalina akawuka akaleeta mukenenya, kyokka nga guno gwe gumu ku mulamwa Obwakabaka bwa Buganda nabwo kwe busimbye essira, n'addamu okukkaatiriza ensonga ya Buganda okufunayo olunaku mu Buganda okujjukira olunaku lwa mukenenya. The Kingdom of Buganda in this era and time puts emphasis on the youth, and the Kabaka has pronounced himself several times to support them. No wonder we say that omulembe guno omutebi gw'abavubuka. All the points you've talked about today, including stigma. And Oweekitiibwa Katikkiro, he requested that these youth are given an annual event, and I'm happy we've started. You are attending this summit. Ambassador wa Sweden mu Uganda Paul Lingard yeeyamye nti eggwanga lya Sweden lyakusigala nga livujjirira enteekateeka nga zino n'okulwana okulaba nga mukenenya afuuka lufuumo mu ggwanga wano erya Uganda. Sweden supports comprehensive knowledge on SRHR by young people and adolescents. We advocate for policy and program reforms to enhance access to sexual and reproductive health and services for all. Olukungaana luno lumaze ennaku 4 kyokka luliko bye lwagala gavumenti ya Uganda n'abantu abafaayo ku bantu kikula kino bakole naddala eri abavubuka okusobola okumalawo akawuka kano ng'omwaka 2030 tegunnatuuka. Young people living with HIV, young leaders gathered here today, we bring our collective voice to call upon, number 1, the government of Uganda and bilateral partners, including UN agencies, to support initiatives that promote young leadership development and meaningful engagement in achieving the Sustainable Development Goals, promote gender equality, and end AIDS by 2030. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yalondebwa okuba emmunyeenye mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya wano mu Uganda ne kusemazinga Africa, era ng'omulamwa Obwakabaka kwe bukyatambulira kwe kulaba nga abavubuka naddala abalenzi n'abasajja balwanyisa mukenenya obutasiigibwa baana bawala. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, agesigika.